ono ye wolokoso mu weekend taxi Okay, nyongera kubuzako na jeso kwatengo tumbudde mpologoma enunje yeddembe munywanyi kyali wakati mu program wolokoso amachago onnako olwalero wana nawe tudda ndowooza nawe katukwate waboli awe tunakoma omuvubuka Charles Oliemu aka Sipapa esebo ngono baji bamumanyinga atera okusasanya sente mu kibuga ali mukatu ali mu buzibu ali mu mbeera erijayiza okulowooza nti oba oli awo tali bulungi oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula generator oba sente za generator bw'atyo yamuguzibwa mu mwaka gwa 2016 omwami amanyiddwa nga Peru Ben era oluvannyuma lwakiro Sipapa asulirira kukwatibwa n'awawulira wano byonna we byatandika we bakunyonyola Kino ndine court bill wange ikandare tu kalogera nayi tamungo marchani court bill ono deni ya buza Sipapa generator 2015 milioni 2 Sipapa nasula ko milioni 8 igara yo 12 namwo kale nagizako kubanja nagana nagende walo ya wansamba kanso samba nateka yo musango imengo bamusavinga omanye nagana so the proceeding nebafuna judgment file ne bagireta ku execution mu high court ya nikiteka muno ushoko zisina tumusabe nganga umanye ebibe na agana. Okay, bawanyonda bakoti bano abali kuluda wa Peru Ben bagamba nti Sipapa oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula sente zino bagezaako okumukwata wabulanga bakanyama abali naye kati bamuganya mukwatako ng'omugagga bwaba wafuna waranti namugoberera mpola nendowooza nti ategeera nemusanga awo ng'ekidde ebigiro biwe bondi awo nemunyonyola Sipapa of course ngako olina omunyonyola omuntu oba cooperatives nakusula namunyonyola nemugamba Sipapa nakubanja nangamba ekimanya amanja anayenza amanja milioni 4 yendala eringa jjanga anywamu omwenge nemugamba okay kati ffe ebyo tetubimanyi kubanga wamusasula leeta evidence eraga nti wasasula asigala akubanja milioni 4 kiriari ngamba mugamba Sipapa olabe no court order yegamba nti oba tosasudde zino sente tugende ku kooti olwawire ekyakooti nga yagala kudduka nali njagala mukwata babawunsaawe ne bakola ki ne banjira adduka n'ayingira mu bondi kooti beriifono agamba nti yewunya nnyo okulaba osi ate nga yaddusa omuntu gwe bali bazze okukwata olw'okubanjibwa osi wa Jinja Road bali bazze ku byabwe mbona yabambi awo mu bondi n'afuluma naye mu benzi nga ffe tumanya kyali eri kulungi yafulumye ne osi twagenda olaba tulaba mmotoka ze zivaawo babawunsaawe DJ Black ne Trevor ne bangamba musajja agenda kusasula tomuswaga toleeta bannamawulire agenda kusasula mande no mande yawedde juzi wano generator yamuja ono beni yaginuguza 2016 ne bateekayo omusango ne gutambula ne twakafuna waranti wano juzi mu October bino byenjogerako byali last week ebyo byomukwata n'adduka n'agamba asasula eno mande ne wiiki eyawedde eno nga omukwano gwe gutera okubeererawo ate oluusi mwana tugutera okuvaamu naye yali aziriza Sipapa luli okukwatibwa eyali amanyiddwa nga DJ Black ate ku luno bawanyonde bakooti baga nti yabagulizaako nti mwana tulu ali wanna akasente yakafunye gyamukwate kati kumande mba ndi awo nkubira DJ Black abankwate ne bangamba omusajja agenda asasula nangamba Sipapa afunye sente ne mugamba ajja asasule n'agaana nangamba nti funa bannamawulire neyo ne babawunsa abo ogende omukwate ajja kusasula naye kati tumunoonyeza abuze yasuze tugenze taliiwo mwe yavuddewo twagenze ne poliisi okusempika ku CPS bamukubira naga ngenda sindika lawyer wange lawyer yagambye Sipapa yagambye olwo mwagala mugende mu generator kuba 2016 osobera kati generator ekyaliwo mumberen Sipapa ayinza obutawona komera okusinzira ku Peru Ben engeri gye yekyayemu kubanga ne munywanyi bamukubira esimu takwatanga wabali na sente asasule sente za beni milioni 13 sababu kuba yagenda mu koti neyongerako gena asasule neza fa beiti ngamekawo wamutsisinde ngamekawo andi kati lulina munoonya nadduka beni kuluno munonyeza wampayo milioni nganya neza beni bakuba fete tulina mpalana nayo. Okay, the issue is about money. Okay, taba kumwami beni ogezezako okubira ku musajja oyo esimu naye takwata. I've tried for the last 3 years any which way possible as a friend. They kept on fooling me. So in the new project, I think I spent around 3 million from 2016 engaging lawyers and blah blah. Wansobera ku luzungu una buwunyi. Nga womanyi nti ekuba obunaku tekya
Sipapanga akyali kugwa Eperu Beni kutwala oba kugana kusasula sereza generator ate kuluna ali kugwa Butemu oluvanyuma lwa Abitex ne Bajjo okuvaayo oba kulumbibwa mu kiro ekikeesa onaku lwokuna lwa wiiki eno era bwe batyo Bajjo emotoka ye kika kya Ford nekubwa ejinja abantu abali ku boda batategerekeka yekyagamba nti Sipapa ye yabamusindikira baje bamusanyewo obulamu bwe era bwatyo omusango nagulopa ku polisi ya Katwa police station SD aba reference number 53 nga musanvu 1219 era ngo musango gwa muguddwako bagumvunanyizibwako guli ku murder, damage and violence. Omuntu Papa Tuba tutisanga tuli ku nsonga betuba tuwogere ku kintu netukwata ku President Museveni nakkiza kakata tono kifeesi Sipapa yana Sipapa ya tuva tugenda ku reporting Sipapa lwanira sente za mwe wa musolo tetuyina fitina kusendeza bagenda muwa ufuna bulungi Sipapa yakuya amasimu obujulizi bijja kuvaayo ngabamaze mugamba tuli ku TV era bali atukubidenti wali abayaya bagenda kubakuba nga tumanyi nti lwali ebyo nemina tubirinze ne Sipapa tumusobola ebyo byakola akole ebyekiyayi fate ebyo tugambe bikola tubimusinza katugende tumala okugulawo omusango naye tufuna obuzibu bwonna Sipapa ne fulufiga bino webijjidde nga Sipapa yakasisinkana omukulembeze bw'eggwanga era nga oba emirimu gye agikola n'omuyimbi fulufiga naddala egy'okukunga abantu mu kibuga okuwagira NRM nga ne mu mbeera eno emirimu bagitandikidde mu katale wa Kiseka. Abitex kyawakanya ng'agamba nti bano bali mu kwerimba eri nkambi ya People Power. Agenze wakiseka ne bagamba nti eri NRM yejjuddeyo kakati kugendayo kubakakasa nti eri nkambi ya People Power era tugenda bagulayo tutulina sente tutumansa busente buno ono mufere bwagenda amansa gana avunjisa obwo 10,000 n'agenda abukasukira abantu era abantu ababaddeyo tebagenze nti bagala kwaniriza Sipapa kubaguno jukira mulembe guno gabavubuka abasinga baba bagenza abakasukire ku sente balonde kakati ffe mikwano gy'abantu kugendayo bagenda kulaba amaanyi gaabo tugenda bagulira embuzi nga 3 banya nga tubeebaza olw'okugoba bali bakifeesa bagenzeyo kubabuzaabuza kuba mwabalabye babaddeyo ne bagamba temuddamu ffeeno NRM teriiyo omanyi kifeesi babanga akwagalako obuwumbi 5 asooka najja ewuwo n'akulimba lima n'osooka omuwaayo ebi ate n'akulaga nti ayina kati President Museveni abamwetolodde baganye muwabula kubanga mujajja kaddiyemuko ayina okuwabulwa kati ye adde alowooza nti Sipapa musajja mugagga nnyo naye tuvuddeyo okulwanirira okubalaga nti Sipapa tajja kukola sente za mwe wa musolo era wenjogeera President Museveni message yamutuuse aya ku police station ye Katwe bajja gye yabadde agenza okuteekayo omusango eyo ogw'okulumbibwa bw'atyo nasanzeyo omuvubuka eyankwasiza ennaku nga naye ali ku poliisi ye Katwe eyo nga fulufiga amwekokola lubwe nga woowulira wano. Walipodde Simba Wolokoso amanya nze Serunkuma Joseph tuze w'ekibuye Kavule Zone 1 LC1 era nga sinzidde wano wenyini ekibya ku police Katwe police station nga ngamba fulufiga ayogera okuma bukumi mu kwano so kyawagala n'abaki n'abantu olw'ensonga emu babbiri fulufiga yakwata muganda waffe fulufiga twali basanyufu ng'afunye ssente okuva wa muzeeyi ffe tuli bantu ba muzeeyi naye agenda kukyawaganya ffe eri muzeeyi sigenda balimba kino kyo kituufu yakwata muganda waffe kaliemu muteesasira amaze ku polisi wiki emu lunaku mmeka n'ennaku 3 wali lunaku lwakubiri naye kati weebuuza talina kyamukola avuma bwe yamuvuma kale okumuvuma nga ye avumira ku ntimbe za nsi yonna nakitegeeza ki ensi emulaba yafuna ssente ne tusanyuka ne tugamba afunye ssente muganda waffe yeyagale ate yakati ayagala tulaga mbumbu ye tayagala kumuvuma tayagala kukola ki omuntu asoga masiriwalira muli yayogera ebigambo ebisuka mu ebyo ensi yonna ekikola ki tumanyi bannange mwena abawuliza Olokoso ku Radio Sim fulufiga muntu mulala nnyo atule bagenda mutta leero olw'ensonga nti fulufiga bamukubidde esimu n'agamba fayiro eri wa President Museveni atali busy. President akola ddi obwa poliisi kale nno olw'embeera eno Abitex agamba nti bino byonna fulufiga ne Sipapa bye bakola ne bano bakusomerako baali babikozeeko era kati mbu babasuula. Balamu wadde asiisiriza akazigo Balamu naye ekintu yakikooye Balamu ekintu yakikooye lwakuba nti baba ayogera naye omusajja oyo wankwe nnyo muto wange Balamu ayogera ebiseera ebisinga kyayogera sikyategeeza abanja biliyoni ze atugamba biliyoni 3 azibanjiza ebbanga ddene kyasinza omunyiiza kwe kulaba nti yakutte ssente n'aziwa ono Sipapa omufere n'azikwala ne fulufiga teri muntu mwena ali matanyize abantu bonna bananyize era awolo n'amawulire tugenda okuleeta essaawa yonna ne Brian White naye agamba baamusuula ali bubi nnyo nze sikkiririza mu Brian White naye bebakuteera awo ababiri Papa ne Brian White at least ngendako ne Brian White kwa sente azigaba ne zidda mu bantu naye ono azifera n'alyoka agabagaba ob'olukumi esigadde n'azikolamu ebintu ebirala tugenda mukkiriza kutwala sente
okusinziira ku Sipapa ayogerwako mu mbeera eno yagamba nti bannange banywanyi siraba kufuna kusereza pulezidenti nga yemugamba nzeita mpaka ku sente era ekinjaga mu kikwate kutegeera muzeeyi ye muntu alina sente ze sente zonna ziwagala nkimanya aba asoozikuwa naye saasaba yo sente ekigenda kyange kyali kya birala ekigenda kyange kyali kya mmotoka eky'abantu nga netuse obubaka bw'abantu nagamba ye ebyo tabimanyi sente abantu olunakitwala okuva ku nze nti sente tezituukayo abantu beetaaga bayamba abavubuka bangi baabo nenzikinjaba nnyo okula n'abaana ddala abava mukulu okuva nakawa ekasukusuku ewali abali bakabanga mbu tebalina katali na ttoyo ngolaba buntu butono owenzi wali n'ebirala byendaba byensobola okukola nga nze omuntu ng'omunauganda naye nga sibikola nga sirina lukusa nalufunye wali ebyendaba bapositi nga wano ndabaka busomero nga abaana basomera ku miti naye kakintu kyangu kanze sigenda kusaba sente zaabwe zikola ze nja kukola nezange mbabangi kuba olere nja kuba mbikoze nga waliwo n'obujulizi bagane zimpa nange nikulakasi kale nno okusinziira ku muyimbi Fulufiga atugamba nti ebyabwe nebigenda mu maaso wano wakati wa Bajjo saako ne Abitex twandi biyigidde nnyo naddala ensonga ze ne Bajjo kuba ebyabwe biwanvu nnyo abwayongera okutegeezaako wano mubiyingira munze mbabudde tujja mujja kulya ensazadde mujja okusemba tuka twetwale nze Bajjo yanzalamu omwana taagala mwogera gwemukubira omubuuzi amukwega nina omwana wa Bajjo naye batamwogerako eyamumaaso omwana bamwita Mavin ye musika we tamwogerako omwana bamwita Mavin eyo ate bamwita Kevin abuzaabuza tega mwana wize munzu yamuzala munzu yanjamu embuto musanvu nga taagala nzaayi katona nzitoyo ogwola bakyama kyabe kuva ku ttale owa yatuga mutuge Bajjo watuga mutuzi kiki azalika prevo muna Uganda oyambulote olatanyuma kulaba nga ali mu ngoyi naye omwambulote nga mulina yekubuli nyaga tubere emintu bikoze nga reason Fulufiga gosobola omwambula n'okukako n'omuzalamu kate muna nti gwanga muri fudde lya comedy nti kyasanga ekimugira mu gwengo oli musajja osobola okuzala mu Fulufiga olaba atambula ng'omulambo nga mulamu kakati waba mulamu ng'omwambudde engoyi mbuzizaako nnyo munywanyi Uncle I manager wa David Talo kwa linnya atumbudde Boy Busungu ne mbuzaako ku Baby Deo Star promoter Vegas manager Jamal Big Shani mwana akola Friday night wano ne Sanchez ku Galaxy FM njagala nange okubeera mpozi nga ate mbuuza ku Salongo Siraji yavuddeyo Busoga kyeyakoze Busoga nkoko baana baakyo yakuya Salongo tuwe sente kubanga wazifunye mpozi n'ekirala omukulu amanyiddwa nga Dr. Bitone show yasaziddwamu yabadde n'okubeera lunaku lwejjo wali ku Papa Sport eya Mr. Semakula agamba nti oluvannyuma lw'okuteekako ekifaani n'ateekako nebianiri poliisi yasazizaamu ekivulu kye ye bw'agamba mbu nemugamba nti no ayinza okukola olukujjukuju oluleeterako Bobi Wine kadde eno biani takyakirizibwa kutimbibwa nkugamba eki danke kyano wano ogamba otya then Kas Tekino ogamba otya awo mpozi agamba kwali nnyo naye ndowooza abakungu abe balonza abapya okubeera nga bamanaginga ghetto balina okukyusa mu strategy eyo eya kagaali kuvuga kagaali owino wa nga tolina kyogamba bantu talina kyegenda bakolera next time bajja bakuba kyekyasooka okubya Abitex luli nga batutte t-shirts okuzitwala ozitundira mu bwobutungulu kati bwogenda nga tolina kyotwalidde bantu kyekiyolo munawaddeko abantu abamu ne bagamba Brian White abasinga atuuka n'akangamu so mukyenyinga strategy mukyuse strategy otherwise mujja kuddamu miggo nga babakuba ekyokubiri n'abaana babba nnyo abantu obusimu babba nnyo abantu Fulufiga eno nsonga nno zikukwatako bantu olinza obasiga otambula nabo naye bakitwala nga advantage ne babba abantu So come you guys, get serious. Hakatorambulo kasaweddeyo. Nesawedde ko mujikole nammwe.